Nalongo Amongi nga ono Sipiika wa Parliament ya kuno agudde mu mbi z'Abanayuganda. Ebigambo bimusobyeko. Ebigambo byavuddeyo n'ayogera mu Parliament nga atiisatiisa ababaka b'oludda oluvuganya oba ababaka ba Parliament aba gavumenti ya Kyagulanyi abakulembera Mathias Mpuuga Nsamba omulimu ogubaliko ogw'okulwanirira bannaffe abaabuzibwawo abaawambibwa General Museveni nga situmanyi wa gye bali emyaka 3 emyaka 4 abali mu kunoonyezebwa abali mu kuwenjezebwa okufuna obwenkanya. Bwe yavuddeyo n'ayogera ebigambo mbu gasitaziwera ennaku 15 nga ababaka bano tebali mu Parliament agenda kubagoba bwera bandibadde bakomawo mangu nambiro wabula Mathias Mpuuga Nsamba yamwanukudde ne Betty Namboze bakireke ne bamugamba nti osaagana muliro bye tukola biri mu mateeka era Parliament officially emanyi okusinziira ku answered waje tuli lwaki twafuluma Parliament n'ekyo kitwebuzizaawo bwebuza byaffa wabula twabulawo mu mateeka era nga tujja kudda mu mateeka nga kye twasaba kimaze okukolebwa ng'abantu baffe mubaleese mubajojo mubakwese either nga mubatadde mu kooti oba nga abantu baffe abo mubatadde kuba tebalina musango oba nga mutulaze wa ewatuufu gye wali nga tubalabyeko n'eŋŋanda zaabwe ne zibalabako so si byakuddawo mu mboozi buboozi mulowooze ne tugenda kudda mu Parliament. Kati wano ne bayita mu Sipiika Amongi okutiisatiisa ababaka bano wabula tebatidde era tebazze mabega tebadidde mu bigambo byabwe basigadde bakyali ku mulamwa gwego nti tebaddayo paka nga abantu baffe bano batuwadde. Awo nno ebigambo ebyo byayogedde Amongi Nalongo nga atiisatiisa okubagoba ebitanudde bannayuganda ne bavaayo ne bamwambalira ne bamugamba asirise ekkamwa addemu yeerowooze nga maama lwaki abaana abandi bawambibwa ye n'alowooza mbu nno kiri nnomo era mbu ajja kubiisabuyisaawo nga bigende nga naye azadde abalongo be nti ye balongo be banaabawamba naye anaawulira atya era anakifiiringa atya obulumi abazadde balina bungi n'olwekyo akomye okujabaalira mu nsonga. Kale katubafune bannayuganda nga bawa Sipiika amagezi. Mukyala Anita Amongo nkuyise emirundi emeka. The Parliament, the house is for Ugandans. It's not your home, my friend. Tojja kuveeri otandika okutiisatiisa ababaka baffe. Ensonga y'abajja mu Parliament nsonga nkulu nnyo gy'olina n'okwogerako. But you are not even concerned. You're not even concerned about the reason why they left the Parliament. No, you're just using your authority. I am going to ngenda kubagoba mu Parliament. Obagoba balonda. This is the reason why they say kintu kibi nnyo okuwa abakazi obuyinza. This is not down meaning women. Obanga nteeka abakyala wansi. Naye abakyala bamu temumanyi kukozesa buyinza bwammwe. Mukyala Amongo, you are a woman. You are a woman and also a mother. Imagine those kids bazadde abaana abo abato banonya bazadde baabwe bataata baabwe ne bamama baabwe tebabalabako. Are you not supposed to be concerned as a woman and as a mother? Abakyala banonya babba baabwe. They are looking for their husbands. They have never seen them ever since they were abducted, not even arrested. Can't you have this humanity? Abachala bagamba abachala tuli bachala bakisa. But guava mu gwanga chi of oli muntu nabachi. This is what I was expecting from you. As a woman, I was expecting you to be concerned about these women and these children who are looking for their parents, who have not seen their parents. They had gone to school, ne bakomawo ba mama babwe batata babwe ne babagamba mami bamuwambi, daddy bamuwambi. They are just demanding to see their parents. Are you not concerned as a woman? Boba tobe sobola kubeera concerned as a woman. Like seriously. Babakola mu bbumba ki mwe bantu mwe? Babakola mu bbumba ki? Mulya mmere ky'abaana baffe tugibamme. Emitima egyo lwaki mukkirizibwa okukozesebwa? Temwasoma mu butuufu.
kubanga jemukomo okutulaga nti mukozesebwa jemukomo okutulaga nti you don't have books, you are not qualified to sit on that seat. Just watulawo obutuuzi bakuwa buwi order ti yogera kino yogera kiri nawe nojja n'oyogera. Yeah, y'omuntu ataasoma yoyo just nga bamuteekawo buteesaawo nga kifaananyi kukozesebwa bukozesebwa. Tubanja abantu baffe mukyala Amongo wabadde tukimanyi. Yensonga lwaki ababaka bava mu parliament ne bakola ki? Ne basalawo bafulume parliament okutuusa ng'ensonga zaabwe ziwuliriziddwa, okutuusa nga gavumenti yammwe yevuddeyo n'eraga nti abantu bali wano tibatadde at least let them be presented in court. Niyinu muchala wangale yavayo nga taswala natugamba nti these people are ghosts. Nti tebaliyo tebaliko ku list je tulina nti abantu tebaliyo nga balagawa. Nga balagawa nabbanja yavayo ne list eyo najibalaga. Na ku floor ya parliament ku madala ga parliament nabbanja yavayo n'abalaga list. Najogera nako. Minister Honorable Prime Minister Mulamba avayo nayogera kati mwagala okuwakanya ebigambo bya Nabbanja musiru eyabalaga listi Nabbanja yabalaga listi kitegeeza nti abantu baffe gye bali Nabbanja abamanyi gye bali. Banaye mugenda tuwa abantu baffe mutuwa abantu baffe mu butuufu ekimala kimala mubabonereze ekimala. Omuntu gwe mulina okukwata Museveni omuntu gwolina okukwata ye Bobi Wine kubanga yakuvuganya. Ye Bobi Wine, ye Katumba Oye, ye Nobati Mawo, ye Abedi Bwanika, ye yani onomulala Amuliyati. Those are the people you are supposed to be arresting. Kubanga beba kuvuganya kati foto agazachi. Febo kwata batalina musango bawanayinchi abasalawo okuwagira gwe tuwagira. Lwaki oba otukwata n'otutuusa ku ekyo? Bwabanga Bobi Wine akulemye okukwata kati kkiriza competition. You have brought this competition to yourself. Kati jikkirize nga bweri. Kubanga we wabeerawo competition wabeerawo abawagirwa n'abatawagirwa. Wabeerawo abawagira n'abatawagira. Abawagira Museveni nga tewali abakwata. Let's say opposition, one of opposition parties ekutte obuyinza essaawa zino oluvannyuma lw'emyaka 5 ne ba organizing okulonda. Kakati naffe tukwata aba NRM abanabeera mu opposition ebiseera abanabeera opposition ebiseera ebyo nga ye ruling government ekwata aba NRM kubanga NRM tegenda koma leero bwenaaba ewanguddwa oluvannyuma lw'emyaka 5 ejja kujja naye evuganye era ng'erina abawagizi baayo. Kati naffe tubakwata tubasibe. That is what you are trying to teach us. Muzeyi, Jajja, respect your age, respect yourself. Oleeta abantu baffe. Abantu okuvuganya kiri mu mateeka. N'abantu okuwagira gwe bawagira kiri mu mateeka. It's not mandatory nti buli Munnayuganda alina kuwagira NRM. No. Munnayuganda nganze ndi waddembe okuwagira omuntu gwe mpagira. Ate era Munnayuganda nganze I have a freedom of speech. Ate n'ekirala Munnayuganda nganze ndi waddembe okulumirirwa bannayuganda bannange. Nze kino njogera nga Munnayuganda ayagala ensi ye era ayagala abantu bange babeere bulungi. Bantu baffe mubate tebalina misango. Ndowooza obubaka mubufunye bulungi era mubutegedde. Bannayuganda we batuuse n'obusungu obungi atera n'okulizoninga okw'ekika ekyawaggulu okuba nti ensonga kati bazikubawo nga bwe ziri amazima nga bwe gali tebakyekwekerera tebakyekwenyakwenya tebakyetiiririra kati ssaawa yakwagala ggwanga lyaffe yakuvayo tulwanirira ensi yaffe ate nga obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zaffe ffe tulina okulwanirira ensi yaffe ffe
ffe tulina okugamba nti ekimala kimala, ffe tulina okumenkawala, ffe tulina okwekyanga, ffe tulina okwekalakaasa okujja gavumenti ya General Kayikuta Museveni. Amateeka tugayisemu tugakozesezza, naye ate General Museveni atulaga nti amateeka tegakola mabi nnyo. Bw'oyita mu mateeka mulina kuwambibwa, mulina kuttibwa, mulina kutulugunyizibwa, mulina kukolebwako bikolobero. Ate abannamagye oba bayita ba ADF abakola ebikolobero n'emmundu abatta abantu, bo talina kyabakola, babasisiza akazigo n'abagulira ebitumbuwa ne balya, n'abawa n'otuta ne banywa. Naye mmwe abawagira Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine atalina mmundu, atalina kasaale wadde omuggo, mwalina okubakuba n'abamenya, alina okubatta, alina okubabuzaawo, alina okubasiba, alina okubatwala mu court martial, kooti y'amagye, nga temuli bannamagye. Awo ne weebuuza nti entegeera y'omuzeeyi ono yeekola etya era ekola ddi, naye n'omuleka olw'emyaka gye n'omugamba waayo alabika emyaka gy'alimu oluusi avaako, oluusi awugukamu, oluusi abulamu n'omukuumirawo, naye yaawummula ddi n'ava mu ntebe bw'aba agaanye. Olwo bannayuganda someday era very soon bagenda kukozesa amaanyi agabalagibwa ku ssemateeka, nti amaanyi gali mu ngalo zaabwe okukyusa obuyinza, okukyusa omuntu yenna ali mu ntebe ne bateekamu gwe baagala. Very soon bagenda kwekyanga, bagenda kumenkawala, bagenda kwekalakaasa. General Museveni entebe ajja gifuluma, ayagala oba tayagala. Ebya Sipiika Anita Amongo ndowooza Nalongo abiwulidde ensonga ze, era bannayuganda ajja kubategeera nti tebakyatiisibwa, tebakyateekebwa kattu okutiisatiisa ababaka b'ataalonda, b'ataawa kalulu. N'olwekyo abeesonyiwe, ffe ku kitundu kye eky'Obukede yakyakulembera, ye yeegobe, naye tewali gwagenda kugoba mu Parliament nga si ye yamulonda. Kale ebyange nno byebyo n'ebyo twogedde byebyo, tujja kuba tuddamu twogere ebigambo. Omukama nsaba bankuumire, bataayi mweraba.